mutuleke temututama. Mbegayiridde. Nkiddamu. Mutuleke temututama. Omuntu bw'agwa mu nsobi wano, mugenda ne muvaayo nnyo ne mumusabula. Naye ng'ate omuntu oyo ekintu ky'abadde akola nga kibadde kitaasa ffenna. Mu mbeera eno, mugenda kutuleetera obuzibu. Ffe abavaayo okubayamba, ffe abavaayo bongererayo eddoboozi, tukiveemu, naffe tumanyi enkyalenjinga endala. Nze ne bwe nsirawo ne nkuba bukubi raapu zange, ne bwe neeyogeza bweyogeza, kakube kuzannya komedi mmusobola, naye tugenda bavaako, ffe tugume naffe n'ebizibu byaffe bye tulina mu biyumba. Temulowooza nti ffe tuli perfect nnyo tuli bulungi nnyo olw'okuvaayo ne tuboogerera. Waliwo Kadama agobesezza supervisor ku mulimu. Awo kubanga amugobesezza oba nga bagenda mugoba. Ate nga kino kizze kibaawo enfunda eziwera ku mukyalo omwo nga baagala omugoba ku lwammwe ba Kadama olw'okuba alina ekisa kingi wa kampani emu gye sigenda kwogera. Era ye supervisor gwe mbadde nkwasaganya naye obulungi ku bantu abali ku ofiisi zeeno nga woba olina obuzibu ne mulumba nga wa kampani yo ayangu okuprovidingira obuyambi. Naye mbadde namwesonyiwamu ensangi zino kubanga abadde alina obuzibu bw'ayitamu ng'omuntu si byangu. Kuba yatuuka n'okungana nga mama nkwegomba okuba ng'oyamba abaana gw'oli mu kiyumba. Obeera mirembe ku mulimu w'okola n'otaba na buzibu ku ofiisi. Omwana omuwala avuddeyo n'alimba mbu maama we afudde. Maama we taata ne baganda be babiri bagudde ku accident ne bafiirawo. Omwana we ne muganda we omulala bali ku oxygen. Kwegamba ng'atulaga nti ndooza famire ebadde etambulira mu mmotoka emu nga bw'olaba n'Abawarabu bwe bakola. Naye nsaba mumpulirize bulungi. Gwe bw'oba tumanyi kulimba nga tubakukuka mu kulimba ng'olina ky'oyagala okuyisaawo y'ensonga lwaki tuteekawo inbox zaffe okusobola okujja otwebuuzeeko tukuwe ku magezi kubanga ojja kgenda opanga ekipango kyo kiyiike ng'eky'omwana omuwala ono. Kuba kisooka bamumulimba ng'ate olina akatengo. Kati woba ng'onaayisaawo ekintu kye akatengo k'oba osooka otteeka ebbali. Munnange omukyala nga yeegyayo obusimbalaala. Sigenda teeka wano kifaananyi, sigenda teeka wano audio zaabwe. Naye nkwegayiridde muganda wange oba tomanyi kulimba biveemu. Mugenda kutuleetera obuzibu, tutuuke ku basupervisors nga tubasabira obuyambi. Mubalaba bagana okubaddamu lwa nsonga eyo ndi mubasuula mu shit n'Abawarabu bwe bakola nabo ku ofiisi si bangu. Tweddeko. Obuzibu bwe tulina obw'amaanyi bw'Abawarabu abamu. Omuwarabu agenda n'alowooza nti Kadama okusirika mu kiyumba kyamuyita musiru. Ono Kadama agamba kontrakiti ye yaggwako. N'abagamba njagala kudda Uganda. Bo ne bamulemerako ne bamugamba ogira okyatukolera tugenda kwongezamu kasente. Yabadde akolera emitwalo 9 ne bamugamba bagenda mwongeza emitwalo 3 ke kakadde akamu emitwalo 2. Kadama naye we yalabye nga akasente bagenda kamwongezamu n'alaba nga sente nnyingi n'asigala ng'akola. Omwezi ogwaweddeko Kadama n'abanja sente ze abayaaye bakutte emitwalo 9 ne bagimuwa. Kadama teyakayanye nabo yasigadde ng'akola obudde obwazibye ne yeebaka enkya ku makya yagenza okuzuukuka mu butuufu nga kye baakoze ennyumba nga buli kimu kiddugala. Kadama teyakoze ensobi yayise ku bintu ng'atagenderedde yatuukidde mu firiji ng'ajjayo akadomola ka Labani n'amazzi aganyogoga ne kubusi ng'agenda yeesibira mu bathroom anti ruumu ye temuli kisumuzo. Abayaaye bagenza okuzuukuka nga Kadama teri kintu kye yali akutte ko bamubuuziza lwaki n'abagamba amala kugulawo wano nga mumpadde sente zange ate tebazimuwadde.